Ciao tukwaniriza naterako mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi pampita ntambi kimso the number one rich boy Maxud Junior wetwogerera Uncle Ziza Bafana Richard Kasendwa embeera ye sinungi avundira mukomera batandise okuba nti bafa enjala ne DJ wa BBS Telefine amanyikiddwa nga DJ Shan obulamu bubi ddala atandise okuba emiranga tewali amuddukirira polisi etandise okuba nti ebabba system za Uganda zigenda zikyuka tukwaniriza nateera kyali waffe omulundi omulala subscribe kwatana bakuba nti osubscribinga ate nawe ya subscribinga ngamba nti big up on yourself ngugambye bampita ntambi kimso number rich boy Maxud Junior osobola kubagenda kunonya kwali ku Facebook mpola nkozesa ntambi kimso ku Instagram nkozesa ntambi kimso 5 osobola kunonyako wali anongatako nange nekugatako mpola ku Twitter nkozesa kimso 16 wale kuba nti otambula naffe omukutu guli gumu bagwita Uganda Mukamooli gweba wekumirako 24/7 olwadde mukuba nti oleka opinion yo mu comment section wetwogerera Ziza Bafana bamukwata ngava Tanzania yagezako kuba nti yakomawo mu Uganda Bafana kugenda mu Tanzania yagenda ne DJ Shan ne batali abalala okuli Bosco n'abasigadde era nga ensonga yabatwala Tanzania waliyo show gye balina okukola ku boda ya Uganda ne Tanzania nabwe kityo bagenda engeri kiri nti Tanzania tebalina quarantine era nga abantu gye bali bavimba nabwe kityo mpola oba musajja wattu yagenda abeere nti anonya ku kasente mu kuyingira Tanzania tewali yamanya because okuva Uganda bana abakulu bagamba nti tebaba walukusa ate nga boda za Uganda zo tezikizibwa kuyisaawo omuntu yenna ekitegeeza nti bamenya amateeka okuba nti oba oliawo bacrossing okudde Tanzania naye mukomawo neno komawo yes okugenda bafuna olukusa naye mukomawo Uganda atekiriza abantu bonna koma osonolo ekyo babakwatira ku boda musajja mukulu amanyikiddwa nga Ziza Bafana mu kubakwata obusente bonna bwe balina balumiza polisi okuba nti yabujjako n'okuba nti bababba era nga Tanzania wetwogera Bafana wetwogerera akaba Mazigga atandise okuba nti alajjanira oba oliawo bannayuganda basobole okuba nti bayingira mu nsonga ze tetwafunyeko ekirala Bafana netaliwe bali mu mbeera mbi abalala alumiriza polisi okuba nti yabuze yes alumiriza polisi okuba nti yababuziza abachalibe abalala babadde bachali 7 agamba nti bachali alabako 5 ababiri tebamanyi polisi ya Uganda gye yabatwala Bafana agamba nti talina musango lwaki asibibwa polisi era talina nsonga lwaki polisi ya Uganda egezaako okuba nti batulugunya agamba nti bo bagenda kunoonya kasente because mu Uganda tewali ngeri bakoza mu kasente engeri kiri nti ebibala n'ebivulu bonna babigala ku katane kyacheze abayimbi tebakyasobola kufuna mukisa kuba nti bateeka bivulu oba oliawo basobola okuba nti bafunamu akasente ate nga n'essente za internet wano Uganda ntonotono so n'olwekyo Bafana musajja wattu n'atandika okuba nti anoonya amagezi amalala anoonyeko akasente era nga mu kugenda yaddukira Tanzania tujjukira nti Tanzania King Magufuli oba President Magufuli yagamba nti ebya COVID nze tebinkwatako abantu mubaleke beetaaye beyagale mu Africa temuli COVID era nga Tanzania abantu balivinga with COVID yes omuntu Diamond Platinum bakakuba ebisaawa ebiramba ba Harmonize bali mukuba shows era Uganda obulamu like Tanzania obulamu bukyagenda nga bwe bali edde era nga economy yabwe egenda mu maaso kujja kuba ne Uganda nti bali basalawo ebintu ebimu nti tetukyabikola ne Rwanda bakyali so strict abamu naye nga ate Rwanda yatandise okuba nti ekola so n'olwekyo byebimu ku nsonga lwaki tuliawo tukyabonaabona Uganda yalisobodde okubeera nti efuuka advice as long as bakulembeze ne authority bali serious okuba nti bakola ebintu byebakolerwa kuba nti ate abakulembeze bafuna bakozesa COVID okuba nti babba bannansi n'okuba nti batulugunya bannansi era nga mu Uganda sawa zino wetwogerera abantu bangi abatandise okuba nti balya enkuta nga tebalina byakukola because bagalawo amasomero bagalawo ebivulu bagalawo churches oba oliawo ezisinza okuba nti ebintu bibadde byemploying abantu bangi naye nga bwetwogera byonna biri close so Uganda tasobodde kufuna mukisa kuba nti akola akasente ke kafyefuse kafyu sawa 3 zitusanga waka ate oba oliawo abadongo tetusobola kuba nti tukola because sawa 3 omudongo abagenda bugenzi mu kirabu naye nga ate
twawulidde nti n'ebifo ebimu mu Uganda byatandise okuba nti bigula lwakuba nti abakungu bo abatonotono bo be bagendayo. Nalabeko ba Alex Manji ku Instagram nga bavimba n'abakungu abamu, ekitegeeza nti amabaala agamu mu Uganda gagudde wabula ga abakungu. Omwana w'omwavu akulya nkuta Bafana agambye nti talina nsonga lwaki asibwa ne batali be tebalina nsonga lwaki basibwa. Asabye bannayuganda bagambe polisi ne gavumenti ya President Museveni ebate oba oliawo bakomewo batandike okuba nti bakola emirimu gyabwe. Bafana alajanye ngenda kusaba producer wange olete video eno mpola mpola nga Bafana ne Shani balajana bogerako eri eggwanga, then tukomewo mpola mpola. Ffe tubagamba nti tetuleta palapase bampita ntambi kimso. Yes, bampita ntambi kimso, tetuleta palapase. Twasala okuba nti tukuletera ebyo byosinga okuba nti oyagala. Agenda ku Facebook ononyeko nkosa ntambi kimso, genda ku Instagram nkosa ntambi kimso 5 ne ku Twitter nkosa kimso 6. Ngenda kononyeko then tuberenga tukwatagana mpola mpola. Bye bye for now. Baganda bagamba lamusiza banyawe ne basebo. Bane ntwalo mukisa guno okoowola eddobozi ya abantu. Tetumanyi kiki kyatukwasa. Twamaze ku karantini yaffe bulungi nnyo ne batukebera nga tetulina bulwadde. Essaawa eno ne bamaze tukebera simanya babiso ate ne batukwasa polisi. Ekyatu twabagamba batukwata nefutu omuntu gwe bakutte n'omuntu gwateeka mu kanjini kiina enjawulo. Batutwalira ddala ng'abantu abakyamu nnyo. Tetulina bukyamu bwonna. Bwe tuba bwe byonna ebifuluma nti nno twayimba sho tetuwagire muntu gwe tuba twagala. Kyogamba musiyogere ku people power olw'okuba nnyimba sho. Banyama ne basebo tuli mu mbeera twasuziddwa mu ssero, tetunnalya, tetuwulirizibwa, tetumanyi kigenda mu maaso. Batwawuddeyawudde, abantu abamu tetubalabako. Batukwata abantu 7, tuli 5, abamu tetubalaba. Kugamba embeera tusobedde, twagala bwenkanya mu kintu kino kubanga ffe okuva Uganda okuyingira tujje tunoonya ssente. Baganda bange okujjako omuntu yenna nga tamanyi mbeera bweri, naye embeera bweri nga tetukola nga tewali kyetuyingiza ebbanga lyonna tumaze nga tutudde. Omuntu n'ofuna akalimo gy'okakola gy'ogenda okukakola tebambala masiki, bwe bakusanga ne masiki bakukwata kuba 7. Kakati bane tetumanyi kye tuba twazza. Tusaba okuyambibwa, tusaba eddoboozi ly'abantu kubanga bannange kyetuzudde eno amateeka gali mu kutwalibwa mu ngalo. Tuli mu kunyigizibwa mu ngeri ey'ekika ekya waggulu. Batufunzizza okuba nga ssente zaffe zonna zituggibwako, buli bintu byaffe byonna bibuze. Bafubye okulaba nga buli kimu tunyigirizibwa mu mbeera kugamba etategeerekeka. Bannange tetumanyi kigenda maaso batusuuliza mu kkomera. Tuli wano Masaka, buno bwe bulamu bwe tulimu. Embeera gye tulimu efaanana bw'eti.